ewa Mwami Museveni ate mitawana myerere ruddeyo ng'era akkiriza obuyinza yandibukwasa His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayina ebirowoozo bya bannayuganda era bannayuganda bwe batunuulidde okubanga yalina ekiddako ekibatwala mu maaso. Mwami Museveni butabikoze mu kwagala wabula abikoze mu kutya. Okw'amaanyi n'okweraliikirira okw'amaanyi okulaba nga muganda waffe era mukwano gaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine entebe y'obukulembeze bw'eggwanga munnange yandigimusuuza era bino twongera obajjukiza n'obategeeza nti mwami Tebuhabulwa byabadde abala pulaani ze zonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yazirinnyeemu takyalina kyazzaako ate era takyalina kyagamba. Ffe tuli basiimu nnyo kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akoze buli kimu, agasse ettaffaali, aleetedde omusajja ono okukankana n'agamba nedda ekiddako kiyinza okunzibuwalira kante obukulembeze bw'eggwanga mu mirembe era tulabe nga buli kimu kitwala nga bwe tulina okukitwala. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti pulezidenti w'eggwanga yalondebwa Bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gali wamu ku lw'eggwanga lyaffe era nga tutunulidde okulaba nga tutambula ddala nga bwe tulina otutambula. Twongera obajjukiza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe Bannayuganda bajja kufuna obwenkanya amaanyi gaabwe mu kimu kye bakoze okulaba nga balwanirira eggwanga lyabwe libeere ery'enjawulo byonna bijja kutereera. Ffe tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe twalikwasa omuntu omutuufu era gwe tusuubira nti agenda litwala mu maaso nga tewali kyetugamba nti kino takitunuddeemu yeewaayo yeesowolayo yava mu comfort zone gye yali n'agamba kagende akwate Uganda yaffe agitutambulize ate naffe tugifunemu. Twemwebaza nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era tuli beeyanvu nnyo ate era abasiimu ku lw'okubanga akoze omulimu ogw'amaanyi okugatta ettaffaali eddene ku ggwanga lyaffe. Tusiimye nnyo pulezidenti waffe. Mudde ku mulamwa awo nvuddewo Honorable Zaake abantu bavuma nagera nenkyalira muganda wange Zaake nangamba Katongola abantu si bangu ne mugamba Honorable kiki nagamba olaba bankola mu komedi mukama nangamba abantu babi Katongole kati byenkola abantu abamu n'ababaka abalala bagamba ndi mu bya kisiro nze Zaake waabwe Nakatongole bino ebintu bigenda kuntama ne mugamba Honorable era mwalabanga mukutte ku mutwe musabire Saala nagamba Katongole oli nagamba Zaake be nakoze tebirina makulu nenga nabadde nteekawo mbeera mugambe n'ababaka bamu ne bagenda mu kantini bali ku bagazi eya parliament ne batandika okusekerera Zaake ba Joyce baagala bamuwanga Kivumbi n'abalala ba Nuupu nga bagala Zaake naye talina mpisa teyalikoze bwato kisajja ekyo. Omanyi omusajja mission gye yali ayina Zaake okutuula awo gw'omanyi kyetu lwali tubaze omanyi kyali kigenda okuddaawo emmanduso Zaake yateeka amongi ku nninga n'amugamba omusajja ayina emmundu bali abalala batudde bagawumbidde mu mpale tebasobola kusoma mbeera nti tuli mu spaaka Zaake ng'anoonya kintu kiyike tebakitegeera batusibidde mu paalamenti amasannyalaze gavuddeko abasajja kye baakola Shamimu Malende Shamimu ali banyumiza kye baamukola omukazi abasajja kye baakola Malende nga bamututte emmanju Shamimu Malende bana abasajja bazibu batyobola abakazi omanyi okuba Shamimu Malende kalifomu omanyi okuba Shamimu Malende kalifomu abasajja bamukuba kalifomu bwe bamala okuba kalifomu Shamimu Malende kati kambanyumiza emboozi eno ebimu temubimanyi era akakazi kattumu kasaasire oyo Shamimu Malende ndaba abamulwana ndaba abakola ki Shamimu Malende omubaka w'e Kampala bajja omukazi yasooka najja ngenda banyumiza bye baamukola kuba ekikola kye baamukola kyesittaza
kye baamukola abasajja kyesittaza, bye baazuula byesittaza. Shamimu Malende aba atudde bw'ati mu Parliament ali ku mutogwe. Malende agamba, uliriza bannange temubotola nga sinnayogera kye baakola Shamimu Malende, mukazi watwa tali kyerabira paka kufa. Abasajja ba SFC kye baakola Shamimu Malende tali kyerabira paka kufa. Malende Shamimu mukazi wattu aba atudde bataddewo embeera Amongi ajja abasoma. Shamimu Malende baani mbagobye ng'Amongi afuluma ng'aweereza SFC. Bali abasajja bataseka bambadde ebyambalo bya leeya bakola obugongo waliwo buno babita sima fopakati obwo. Malende ayambadde gomesi ya black mundoba yayambaliramu ki kale omukazi yajja n'asooka n'amusongako. Bw'amala omusongako nga abasajja basatu bajja 3 men nga bimubaka kiri kyamukwata ku bbeere kiti nekyane kimubaka lino, omulala n'amukwata mu kiwato, omukazi n'akwata amagulu ne bayoola ne bamufulumya ne bamutwala. We yakoma okutegeera mumukwata batyo w'abasajja engalo zaabwe zina semenizi. Ekigambo kyenkozesezza Sister Rose Michael mu abasoma semenizi. What is the meaning of semenizi? Shamimu yakoma okutegeera. Abasajja ne bamujjukire Shamimu Malende baali bakamala omulongoosa. Shamimu Malende mujjukira baamulongoosa kakazi katuba akasala kaali kalina ebizibu mu lubuto omwosi mabiki ne bamulongoosa bizimba zimbe eyo mu lubuto nga bamulongoosa ebizimba zimba bamutunze kubanga n'ebisajja beera ali nga oyo akakabaka kato naye nkalaba mu olukuba akakabata akabaka akabaka kato naye nga bibeera wali bikagwa ensonyi bya Mongi ne Musebe bibeera wali bigira biti akakabaka kato Kristi singa kajja. Malende Shamimu ebisajja byakwata mu lubuto wano olubuto lwabaluka ewuzi ze baamutunga agenda okuwulira mukazi wattu takyategeera obulumi nga yawunze skati ya gundi keyambalira munda kapasu sedda kazi omusiraamu nga kapasu sedda. Abasajja ne balyoka bamuteeka mu kabangali ya poliisi eyo biki eyo simanye eyo gye baamutwala bye baakolerayo. Tusaba Mungu atusaasire, tusaba Mungu atusaasirire omubaka waffe w'e Kampala. Malende mumusabire kubanga okusinziira ku reports ez'abasawo zoogera ki era abantu bambuuza Katongole tusiigire ekifaananyi abasawo biki bye basanze mu Malende. Isooka wuzi baazikutula, wuzi baazikutula. Wuzi bwenyoga ku kigambo wuzi ze baatunga wano ezo zaakola ki zaakutuka. Bwe bamala ozikutula omanyi kati baali bamukwata olaba mu public bakwata ku bitundu by'abasajja ne bagenda nga bakutte ebimu bitiiko okwogera. Toyinza byogera bwe naabyogera abamu muyinza okugamba subhanallah sitagafula naye nga omukwano gwammwe Shamimu Malende wallahi billahi abasajja babi. Gwomanyi abasajja okuwama ne bakuteeka mu nga tokyategeera mu mmotoka. Kale bano ababaka bulijjo ne bagamba babaka tubalengera eri ku TV katukebere bafaanana batya ne bikwata ku mabeere ne ba gavumenti y'omuyeekera mbi. Gavumenti y'omuyeekera mbi. Abasajja ne batigonyola ababaka.
omubaka mumukubye kalifoomu era missioni eno yali nteeketeeke nekolebwa kubanga Shamim Malendo mulengera mu kooti z'abasibe bano abakooti maasho n'omulengera mu basibe abaawa ali ku mulamwa olonye ekifaananyi kye n'Anita Amongi tokirabanga yakitidde n'okujja okukola statement Malende lipooti abasawo gye bamuwadde ensambya agakatona mu ggulu ne bw'obeera nse Katongole omusajja omukatuliki ne Sister Rose Michael ogamba Mungu naye ng'abasajja babi kino tekyalikoleddwa ku mubaka respect omubaka omukyala abasajja ne mumukwatirira amabeere ne mumutigonyola mwalikoze ebirala bati okutigonyola itizi kitiisa era nene ensonga abakulira abakyala bagitunuulidde ne baza Miriam Matembe yakyogeddeko era abalala musirise omubaka bamuyoola bwe batyo temusobola byogerako tyamunayi tekitukwatako babamukugira biki zaake sajja atuzaaka nnuma wallahi mugenda ku luzinga zaake abasajja bali eri bamuyita omulalu abasajja bamuvuma nammwe musirise ne bupeegi bwammwe n'obusimu bwammwe musirise ne zaake ku ssente taata we zaayina ku bugagga taata we bw'ayina ne zaake ebisanja bibadde mu paalamenti gwolowooza mbeera ki gyali taddawo mu paalamenti olowooza zaake omanyi bantu mmwe mwerabira era mbagamba abavaayo okunafuya zaake muli kye muli because of bazaake abo ffe twali mu Arua ne bazaake emigo gye baamukuba tutandika people power ne bazaake kati gwe oli eri otudde onafuya zaake byakoze bitulabisa bibalabisanga baani lwaki mwagala ebitiibwa lwaki mwagala ebintu ebisimaati y'ensonga lwaki mwalemedde okulwanirira emwanyi ebyo bidiplomasi ebyekisiru bye bitulemesezzaako Museveni zaake bw'abanga mulina omubaka bw'atyo nga so okukola ekintu nakirowooza enkeera nti kino nakikoze mulina musalyutingira oyo zaake singa commissioner parliament singa sente zaalina ozimanyi nga bamukuuma ne yagaana okuteesa n'Amongi yagaana mwagala bano munaye right honorable speaker bajogera luzungu n'otunula oli analyzinga speech zaake gyayogedde era bonna n'obatunuulya n'obagamba zaake bw'abanga yasituka mu ntebe oli najja n'agituulamu ng'omanyi lwaki oli yajja n'atuulaawo era nga oyo mubaka abazaakuba ababaka banne ebikonde akuba ono omanyi lwaki bamudiployinga ku bazaake era nammwe ne mutuula ne musirika n'osanga abantu basasula abantu bakuba ezaake mukakube mumunafuye fe abalina obbeerawo mumunafuye fe abalina obbeerawo ne mbagamba ne bwe mukola mutya Katonda gwawadde zaake yategese emityana wano ensi neekuŋŋaana enduulu neevuga mwe be mulowooze abantu ku ground balowooza birala Segirinya abana Segirinya ngenda bapuleyingira ka audio Segirinya yanakuwadde nnyo naga honorable Zaake abasajja ne bakwatanga abakutte bwe batyo singa Muhammad nabaddewo we badde bamutwalira mu kakutiya Segirinya naye mbagamba you people ababaka ba parliament tebalina kye bakoze abamu bagezezzaako naye kibulamu Honorable Ssenyonyi ababaka abo kye bakoze kibulamu abamu babadde mu katemba so Honorable Ssenyonyi ababaka abo beetereze kubanga ekiri eno ku ground emwanyi yo tujagala oba bagenda jijja wa Museveni oba bagenda gikola batya emwanyi yo tukola ki tujagala uliriza ensonga endala
kakati waliwo obuzibu obuliwo era nja video eno mujiwe amatu mujiwulirize bulungi kubanga ate wano wazibu najja ne mbagamba nti waliwo ekigendo bbeerawo mujjukira deputy president Dr. President Mole Mugisha yattibwa deputy president wa Western Region era nga government eya Saabatemu Yoweri Museveni be bamuwa obutwa ne bamutta. Mole Mugisha oyo yali mukyala ng'ali staunch mu Western Region ng'ayina omulimu munene gwakola ng'ayina omulimu munene gwatambuza. Abasajja bano bwe baamulaba ng'afunye obulwadde ne baga mission tulina gimaliza wano ne boogerako ne be baayogerako kubanga nga bakimanyi buli muntu aliraana Kyagulanyi alina kufa nga bakimanyi amasannyalaze kasita gayingira Western Region ne beewunya ne bamumaliriza. Munnange bino byazuuse. Mole Mugisha abasajja bano baamutta era Mole Mugisha bw'otunulya obudde bwe yamala ng'ali ku oxygen intensive care ne deployment eyali ku Mbalala hospital ne bye twafunye nga postmortem report abaana be basawo ba dokita naye bano abasajja okumanya batemu enzita gye mwattamu Mole Mugisha Mukama akibabalire muli kisasula batta Mole Mugisha mu bulumi. Oyo mukyala Mole Mugisha ngenda kulwanirira justice ye kuba she was real. Museveni killed Mole Mugisha. Mole Mugisha mukyala yali mu myaka 63 63 years old. Yakwata ekizimbe kye n'akiwa National Unity Platform okuli offices Mbalala eyo city. Yali mukyala mugagga. Abaana be basomera mu Ntale schools badokita ne basoma. Naye yaloosezza omu ku bazzukulu be. Yaloosezza omu ku bazzukulu be n'agamba Museveni ti Katonda wa Kyagulanyi ne Nuupu tojja musobola. Bino nze nabiwulidde ne ngamba muganda wange Katonda w'amaanyi. Museveni ogenda kukola otya? Wali olowooza onatta Mole? Wali olowooza onaamumaliriza? Yaloosezza omuzzukulu. Era mwenna abaali mu mission n'engeri gye mwakikolamu kibaakire kuba abafamire baategedde yamaliriza maama. Abafamire baategedde abaali mu lukwe olw'okumaliriza maama. Ne mukazi wattu nga mutta waaki Museveni ku myaka egyo yansiikananga nangamba Mumira nsanafu. I watch you. I always admired the way you talk. Oyo Mole Mugisha abamu beematira munnange naye omukazi yambuuzanga. Era nze yeematira mutunulirize nga kayira boono naye ajja kufa. Alooza w'amaanyi nnyo obudde bugenda kukyanga mulala yaliwo. Mole Mugisha yambuuzanga Mumira nsanafu. How are you? Naye Mole Mugisha weebale butatuula mu ttaka nojja n'olabisa abantu abo abaakumaliriza. Era bano ngenda kuboogera munansonyiwa. Bano bo ngenda boogera kubanga nze Mumira nsanafu nakoowa. Abantu abatta abantu bwe batufe mu Buganda batutidde abantu. Batta Bishop Lwanga. Abasajja bamukuba kabadiya mu buliri ne bakyusa ensingo. Ne bajja ne bawamba Lutikko. Ne bawamba Lubaga. Ne batta Bishop. Ali atya Melody Nankunda. Where are you, my sister Melody Nankunda? Bishop Lwanga bamutta. Ne batta Bishop Kagwa nga bakozesezza masiki ne bateekako obutwa. Postmortem report ne bagamba COVID. Abasaasereetu b'e Masaka ne bagamba tetujja bikkiriza. Abasaasereetu b'e Masaka
ne bagamba tetujja bikkiriza. Bafather be Masaka ne bagamba tetuge iwaini Bushenyi iwe no gamba ki hamagara iye nani wa Bushenyi Bushenyi twali yawo omwana we Bushenyi mumira sana from international. I'm international. You see she's watching from Bushenyi. I'm here in Kisoro for her, she's watching me from Bushenyi. Kongs my sister. Kongs my sister. Kakati sweet watermelon ono mumanyi. Ono sweet watermelon mumanyi ayogera na bulungi. Era mwengena na muwaya akadabuze ku bantu. Wereza ne invite ono mwana mugezi. Jango yogere mole mugisha kiyakola. Ekibadde mu mbalala webaza abantu b'Ekisoro wereza invite. Ono bamita Jude. Yoles watching from Johannesburg. I'm international. Simaba onaba America kwebali. I'm UK kwebali gogenda laba. I'm watching from UK. Some people think ndimira sanafu ndiawo bwente mukana nga international. Omwana she's watching from Bushenyi. Ono Judy Lawrence watching from Johannesburg, South Africa. I'm here in Kisoro, but people are here watching. Era kengendo bagamba nakoba kalinze. Bino sibya kusaga. Na ye mole mugisha abasajja bamutta. Sister Rose Michael, she's watching from United States of America. Sister Rose Michael, nkwagala nnyo Sister Rose Michael. Mumusabire. Sister tuno mukumange chamanyi. Munadine, she's a religious sister. She has served the Catholic Church for the last 25 years. She's watching from Manafa. You see, Luganyira Makin is watching from Rwanda. Praise. But now I'm international, watching from Amsterdam. Adai katongole. Chitiwa chidire bukama mukamoli wa mani. Nzadi. Sister Rose ali mu America. Alaba mu miransa nafu. Praise ali Amsterdam. Alaba mu Sister Rose. Webale omanyi gwe bomeka bakola live nga munadini atudde. Angambye will send air. Angambye agera ono Sister Rose Michael wembera nino mutumira. Era ne bwenfa nchogera kano mukikasalamu mwebaza abantu ngo ba Sister Rose aloba bebu setwa mubebaze kubanga bano bebampadde sanyu ono Sister Rose Michael ekimuluma kyonna nchikuba mukazi avayo nalwanira Obuganda nalwanira president waffe Konguzi Sister Rose must shine olaba amu international bamita Berry Bebuli Lydia watching from London kati bino biruma abantu amumumira nsanafu ngenda kudda mumba ne kumboze ezinyuma mbadde ndudde musisiza mama she's watching from London gwe wamekaze siri nyanga e London sajja ndi munaku nnyo on watching from London Sister Rose from United States of America doctor nemwe Sister Rose Michael yo mwagala nnyo she's a good person. I know mutima oguliriyo. Banadini banji bamutukiridde. Lwaki tova mu ebyo bya nupu? Lwaki okola ki? Nagamba no, I love Bobby Wine. Luganyirwa Maclean from Rwanda. Praise from nesirabyeyo bali gundi abali ettake muye namulabyeko olumbuye wali abalansiki abamerican nawomu agomanyi gakyagulanye ddala nga nkyawa kyagulanye ani yali ntegedde nze kato South Africa. I'm here in Kisoro, but people are here watching. Era kengendo bagamba nakoba kalinze. Bino sibya kusaga. Na ye mole mugisha abasajja bamutta. Sister Rose Michael, she's watching from United States of America. Sister Rose Michael, nkwagala nnyo Sister Rose Michael. Mumusabire. Sister tuno mukumange ekyamanyi. Munadine, she's a religious sister.
She has served the Catholic Church for the last 25 years. She's watching from Manafa. You see, Ruganyira Makin is watching from Rwanda. Praise. But now I'm international, watching from Amsterdam. Adai katongole. Chitiba chidire bukama mukamoli wa amani. Nzadi. Sister Rose ali mu America. Alaba mu Miransa nafu. Praise ali Amsterdam. Alaba mu Sister Rose. Webale omanyi gwe bomeka bakola live nga munadini atudde. Angambye will send air. Angambye gera olo Sister Rose Michael wembera nino mutumira. Era ne bwenfa nchogera kano mukikasalamu mwebaza abantu nga ba Sister Rose oloba bebu setwa mubebaze kubanga bano be bampadde sanyu ono Sister Rose Michael ekimuluma kyonna nkikuba oyo mukazi avayo nalwanira Obuganda nalwanira president waffe konguzi Sister Rose must shine olaba mu international bamwita Bebuli Lydia watching from London kati bino biruma abantu amumumira nsanafu ngenda kuddamu mba ne kumboze ezinyuma mbadde ndudde musisiza mama she's watching from London gwe wamekaze siri nyanga e London sajja ndi munaku nnyo ono watching from London Sister Rose from United States of America doctor nemwe Sister Rose Michael oyo mwagala nnyo she's a good person I know mutima oguliriyo banadini banji bamutukiridde lwaki tova mu ebyo bya nupu lwaki okola ki nagamba no I love Bobby Wine Luganyirwa Maclean from Rwanda praise from nesirabyeyo bali gundi